His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine amawulire ge tulina agakagwawo amaze okubeera nga akakasa okusonyibwa kw'omukulu Sanya Mujahideen. Yes, wetugenda maaso n'okubeera nga twogerera bino olunaku lwa Monday era nga Bobi Wine asinzidde Makerere Kavule n'asonyiwa Sanya Mujahideen ku byonna ebyatuuseewo. Wenkoze story yange emu ku makyamba agambye nti nkomawo ne story ya Sanya Mujahideen ejjudde ensobize abaddiza omuliro nabo abagumuddiza nabaani be yatakize mbadde sinaba na kupublishinga story eyo gyenkoze ate His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ateekayo obubaka buno mu ddoboozi lye mu video ye ng'akakasa nti asonyiye Sanya Mujahideen. Mumaze bino bikimu emanyiro kate mula era kati ate Sanya kiyitaganye n'obuyambi namulabye ng'alaja nera abasobola okukuuma mumukuume newankubadde waliwo obukwakulizo bwateereddewo abo bonna abanagenda okumuggulira singa n'abagenze Makerere Kavule n'akonkonera ku kitebe. Nkwaniriza yes buterevu tuli ku Mukutu Viki exclusive. Nze Viki mbabuzaako mbalamusaako mbajjukiza 2025 gwe mwaka gwe tulimu era nga kikuteeka mbwongo kikubeeremu omanye nti omukadde twagumaze mu statement z'okola towaba n'oyogera omwaka omukadde. Subscribinga ku Mukutu ofunenga latest updates ne latest information akanyomero konna ak'eggwanga Uganda ffe tutuukayo tubeera gy'otabadde ne tugakuwa ku simu ku computer oba ku tabyo. Now His Excellency Bobi Wine olwaleero mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olukuŋŋaana buli nga Monday wali ku kitebe ky'ekibiina ki National Unity Platform Makerere Kavule akakasizza buterevu mu kwogera kwe nti omukulu Sanya Mujahideen amusonyiye. Yes, era nambaako entanda gy'amukuutira oba gy'amusibirira okwosaako ne bannakibiina abeeteefuteefu okubeera nga bagenda ku interactinga ne omukulu Sanya. Ekisooka Bobi Wine mu kwogera kwe agambye nti Sanya munnaabwe comrade munnaffe mu bigambo bya Bobi Wine era n'akakasa nti wakati kati nga abamutwala okumukozesa ensobi bamusuddewo bo gye yatandikira we bali okuddamu okumuwelcominga because bakimanyi ebintu bingi ebikolebwa ku bantu abalinganga Sanya abaali bannaabwe eddala ebigenda maaso n'okubanga bibatengula emitima oba bibatengula emmeme zaabwe. Era bw'atyo n'awa example n'agamba nti waliwo abantu abamu nga bwe babeera mbuzibu ebiseera ebisinga obwongo mu kifo ky'okusigala mu mutwe obwongo obukkirira mu lubuto ne bubanga bwoya kimukola ki bwoya kimu kyakulya. Ebyo bibadde ebigambo bya His Excellency Bobi Wine. So mu kyo kyabadde ategeeza nti abantu nga Sanya wakati kati nga bali stranded babuliddwa basobeddwa ekyokuzzaako bali mu kaseera akazibu mu kifo ky'okukozesa emitwe gyabwe okusigala nga bayimiridde ku ekyo ekituufu ate munnange bo kye bagenda maaso n'okukola kwe kubeera nti obwongo babushifutinga ne babuzza mu lubuto kati ate ekibeera mu lubuto ebiseera ebisinga ebeera njala. Enjala kasita ekuluma oba ogenda kulya oba singa wajjawo omuntu yenna n'akusuubiza ekyokulya of course gw'olina okutunuulira nga option okusinziira ku ebigambo Bobi Wine byagezezzaako okutegeeza olwaleero. Now agambye nti omukulu Sanya waddembe okkomawo ewaka ku kitebe era bw'atyo bw'ali konkona aliggulirwa wabula ab'oku Nuupu n'abawa example n'abagamba nti mumusembeze naye temusooka kumuggulira luggi lwa mu kisenge. Bw'aba akomyewo ajje okuinteractinga naffe no problem oluggi olusooka olw'ekitebe muluggule eddiiro libeere open era mutandike okunyumya naye mumukulise ekkomera mumubuddeebudde because agezezzaako okulaga embeera ye embeera ye nga principal gyalabye nti Musanya yeetaaga okubudaabudibwa mu kaseera kano and of course
abantu abenjawulo bazzenga bakyogera lunywe nti Saanya ng'omuntu yetaaga mukoka counseling, yetaaga okulaba counselor asobola okumubudaabuda naddala mu kaseera akazibu ak'ekkomera ke yafuna ne banne okusaako n'embeera eno gyazze ng'ayitamu. Era kinajjukirwa nti ng'amaze okwefuulira abo abagambibwa okuba nti babadde bamukozesa, Saanya yatwaliramu Minisita Balaam Barugahara, minisita w'abavubuka n'abaana, yatwaliramu omukyala full figure. Mu kaseera ako ne bali be yatwaliramu full figure ne Minisita Balaam baavaayo ne bafayalinga baka gyali. Era awo wennyini nga bagamba nabo nti Saanya kye yeetaaga genda kutereezaako mutwe, yeetaaga mu kansala mu counseling, ebintu birabika bimutabuseeko. Of course ne principal Bobi Wine olwaliyo kyasoose okukola agamba yes ono bwajja tewali sente zigenda kumutwala mba kansala, wabula ffeffe nnyini banne tusobola okuddamu ne tubudaabuda Saanya ono ne tumuzza n'abeera muntu waffe. So principal oba His Excellency Bobi Wine, thank you for that heart ogulumirirwa abalala. Though omuntu aba akoze ekikyamu gw'olaze nti ate nayo tolina kufayalinga back na kikyamu nga omukulembeze era principal oyimiriddewo n'olaga abalala nti omukulembeze abakyakulabirako. Forget, forgive and forget. Then ebyo ne bigenda mu maaso. Ebyaliwo ku Saanya byaliwo era bye bino bye ngenda okubeera nga mbayitiramu oluvannyuma lwa Saanya okuva mu kkomera ng'asonyiyiddwa pulezidenti nga ssemateeka bwawa pulezidenti obuyinza okusonyiwa omusibe yenna abeera akaligiddwa ne bw'oba ku musango ki ne bw'oba ku musango ki nti pulezidenti asobola okusonyiwa atika eyo mweri mu constitution y'eggwanga. So Saanya ne banne 19 baateebwa, omwali ne Olivia Lutaya omukyalo oyo. Newankubadde Olivia Lutaya yewe nga yakateebwa yaddukirawo direct ku kitebe e Makerere Kavule ekya National Unity Platform natandika okuinteractinga n'abantu abeyasanga ku kitebe okwosaako ne bannanuupu okutwaliza awamu. So Saanya Mujahideen bw'ava mu kkomera yayanirizibwa omukyala full figure era bw'atyo n'atandika okubeera nga alabikira mu kamera ez'enjawulo, alabikira mu interviews ez'enjawulo nga Saanya y'omu alumiriza Bobi Wine okubanga muli wa bisiyaga, alumiriza Nuupu okuba nti yeenyigira mu kukola ebikolwa eby'effujjo. Saanya y'omu ye yakkiriza nti Bobi Wine yabatumanga okukola missions ez'enjawulo eziri suicidal. Saanya y'omu ye yalumiriza Nuupu okubeera nti yabba obululu yakozesanga bo bigenda okuzuuka nti ate wetugendera mu kulonda akalulu akawedde omwami Saanya ne banne baali mu kkomera nga baggalire emabega w'emitayimbwa. Ensi yonna ne yeewuunya era ne yeebuuza omusibe yagenda ddi ate mu kwenyigira mu bululu okububba. Ekyo ne tukireka mu interviews ezaddako. Saanya n'aba nga ate bino ebimu abyesambajja tayagala na kubikoonako oba kubinnyonnyola singa aba abibuuziddwa bannamawulire. Tuvaawo tulengera Saanya y'omu yajja mu interviews ez'enjawulo nga akakasiza ddala nti obujulizi abulina obulabwako obukakasiza ddala nti omwami principal His Excellency Bobi Wine muli wa bisiyaga Fuge era nti alina n'obujulizi oba evidence erabwako n'amaaso newankubadde evidence eyo agamba yali tasobola kubeera nga agitulaga. Ekyo nakyo ne kibeeraawo ne bamubuuza nti okakasa otya evidence eriwo nga tosobola giraga, nakyo n'akibuzaabuliza omwo mu mawulire. Later juice 2 days back omukulu Saanya Mujahideen yavuddeyo n'abeera nga ate akakasa nti Minisita Balaam Barugahara ne Jennifer Full Figure omukyala awo Speaker Ntamang yamutwaliddemu nga ategeeza nti bano be bamu ku abo abaamukozesa ensobi okuvumba Bobi Wine okwosaako n'okubeera nti akuba Nuupu nga ke kalima akakulu. Era Saanya agamba nti waliwo contract oba eki contract mu Luganda waliwo akalagaane ak'okukuba Nuupu eno nga mulimu obuwaayiro bwe bassaamu bwe balina okutuukiriza ye alyoka akola omulimu ogwo newankubadde nti bano ate baamwefuulidde ne bagaana okubeera nti bakola ki nti
batuukiriza bye bamusuubiza naye abakolera akalimo ke yakola ki ke yalagaana nabo oba ke yali apatanye mu kaseera ako. So mu kaseera kano principal mu kwogera ku olwaleero yagambye nti ekyo tekimuyigula ttama ne bannakibiina era n'abasaba bambi babeere bakakkamu baanirize Mujahideen Sanya singa abakomyewo gye bali. Mujjukira nti Sanya mu kwogera olunaku lw'eggulo bambi yeegayiridde principal agamba nti ayagala kumulaba asisinkane ku Bobby amunyumize ebikolwa abasajja bano bye bamuyisaamu nga bamutega obukodyo obw'enjawulo oba obutego obw'enjawulo basobole okumukozesa ensobi zonna z'akoze ki zagambibwa okubeera nti akoze. Era principal mu kwogera ku okwasooka nga Sanya avuddeyo yagamba bannakibiina ki National Unity Platform nti bambi temunyiigira Sanya era temumuyisa bubi just mukiwembu with time amazima gajja kukola ki gajja kuzuuka. And we are so glad nga bannansi nti abantu ab'enjawulo tebavaayo kuvuma Sanya newankubadde mukimanyi bulungi ebiseera ebisinga omuntu yenna singa avaayo n'attackinga National Unity Platform era abantu bavaayo naddala bannakibiina ne baddiza omuliro omuntu oyo abakoze eki abaabalumbye. But ku kino ekya Sanya bwe yavaayo mu kkomera ne yeegatta ku NRM ng'avumirira NUP, Bobi Wine kennyini yakunga bannakibiina ki National Unity Platform obutabaako kibi kye bakola oba obutafayalinga back ntalo eri omwami Sanya Mujahideen. So leero kyagezezaako okuba nga confirminga mbigambo bye nti NUP weeri okwaniriza buli kimu era n'akoze ensobi addibwamu. Era Justin nakola bukozi kulabula nti mumusembeze Sanya mpola mpola mudiro mumuwa akatebe atuule akazi muleetanywe akamera alye oluggi lw'ekisenge bwe mba muyingira mumugambe katukuleetere bed cover mu ntebe awo temuteeka mu kisenge as of now mpoze asooka asuleko mudiro mu ntebe nga mwe mukyali mu kisenge embozi zo mu kisenge bwe ziggwa mu ggulu oluggi lw'owakati muyingire eddiro mutandika okubanga mumunyumizaako ebyo byateekeddwa okubanga afuna temunyumya mbozi ng'oluggi lw'ekisenge luggule. Ekisooka kiwa ekyokuyiga bino byonna nga bigenda mu maaso nti Sanya aleetera abandimukkiririzaamu okubateeka mu kaseera akazibu. Nga Bobi Wine bw'agambye nti Sanya bamulekenga mu ddiiro bamwanirize yes ne basooke bamuteekeko mu ddiiro processinga bwekula balaba oba ali trustworthy okuyingiza ekisenge. Kikuleetera okubeera nti gwogenze eno gwogenze eno gwova eno gwodde eno gwodde eno gwova eno always omuntu olina okubaako nekyoyimirirako. Ate era yennyini Bobi Wine mu luyimba lwe yayimba n'agamba nti bw'otankulanga olutalo nga weesize mikwano gyo obeera osaasiddwa amazima bw'oba osazeewo ogayimirirako otya ogayimirirako omu. So ebigambo bya Bobi Wine Sanya singa n'abiwa obudde waakubaako kyafunamu era waakubaako kyasalawo. Of course ye amaze dda Sanya okusaba asisinkane Bobi Wine though nze nzikiriza nti Bobi Wine ayinza obutasooka kumulabirawo nga bwe bagambye nti asooka ajje abeerebeerekaawo oluggi alwere ebikopo bwe babyoza wabaawo kye beerabidde mu kisenge atume butumi bakijje mu kisenge ye teyeetuukira. As of now ekyo kye tuliko era ge mawulire agagenda maaso n'okubeera nga gakola ki nga gatambula. Kye nnyinza okubeera nga nsembyayo nti ku nsi ensobi zikolwa balamu. Ekyo kye kisookera kikulu. Kasita okkiriza nti ensobi zikoleddwa noonya butya bw'ogonjoola ensobi. Yes. No n'essaawa bagamba enfu ebeerayo n'essaawa emu gy'ebeera entuufu mu lunaku. So waliekanga nga Sanya mu kaseera kano ali mu nsobi z'abadde atambuliramu naye ng'ate mujjukire emabega nga tebannakwata Sanya ne banne. Sanya alabika yali wa mugaso era nga musaayi gwa Bobby agamba musaayi gwa Bobby era agamba yali asobola ofiirira kyonna ku lwani ku lwa Bobby ate nga n'ensonga ezaamukwasa zaaki za byabufuzi n'emyaka 4. So kati